Ssaalongo Hassan Waiso w'emyaka 36 yatabuddwa olwa nnazaala nnazaala we okwagala kumugabako. Abaana abasatu bagamba nti yabezaalira. Waiso addukidde ku ofiisi za New Vision Jinja n'ategeeza nga bwe yafuna Fazira Nabbanja mu mwaka gwa 2008 ne babawowa era bwe bati ne babeera mu mukwano gutagambika ne bazaala abaana basatu okulina abalongo. Namuwowa wamumpa tuba mu butongole wadde obwavu bwaliwo nze fayini nali mwavu bana linkolera bayindi ebiseera ebyo ne kati neekozesa. Agamba nti mu mwaka gwa 2013 Nnaalongo Nabbanja yagenda n'omusiguze ategerekese nga Robert Oliti. Ono munaku nnyingi ategeeza nga omusiguze Oliti bw'ataakoma kumutwalira mukyala naye amumazeeko emirembe kati yatandise n'okukaayanira abaana ng'agamba nti babe. Omukazi namuzaalamu baana kumbonya mbadde nsaba munyambe omwami anveeko andekere emirembe kuba layika ajja nakunkuba masasi. Already messages nzirina ku simu kuneza masasi. Alumirizza mukyala we Nabbanja okukwatagana ne nnazaala we Hasifa Nalwadda n'omusiguze Oliti ne bamuba ebintu byonna eby'omu nnyumba era nga bamulekera mu kapande akaliko ebigambo ebisoomooza mu lulimi Olungereza nti call me what you want but God knows who I am. Nnazaala bwe namubanja abaana yaŋŋamba teyeebaka nange nga tuzaala abaana manje Nnaalongo kuba amanyi sinaye mujja kuba kwasooka namugamba naŋŋamba noonye kunju Uganda yonna. Agamba nti okuva olwo bamukwekako abaana b'enkati emyaka 3 nga taddangamu kubalaba. Sijja kulima ndi mwami Musiraamu Agataliiko. Omwana owange ate okuba yanywa amalwa yali ne kumbizi sisobola kikkiriza. Alumirizza nti mukyala we yatwala abaana yatwalirako n'ebibbo by'abalongo olwo n'amulekera ebirimu ebyokoola omwali n'omukono gw'omuntu. Nandekera ebibbo eby'abalongo byasiba ebibye nga biri mu mukono gwa muntu. Enju n'entuuka n'okugiddukamu naye ng'ate ngisasula. Agamba nti yassa ku nnazaala we akazita okwalira okumusiba era n'atumya abaana n'abamukwasa kyokka teyabandaala nabo omusiguze Oliti n'amuwaabira ku poliisi enjeru ng'amulango gwa kumubako baana bagamba nti babe. Ye nnazaala we Hasifa Nalwadda bw'atuukiriddwa mu maka ge agasangibwa ku kyalo Kikuba Mutwe mu division y'Ewakisi awakanyizza ekya Waiso okuwewewa ne muwala we ng'agamba nti tamulabangako. Fazira simanyi babaawowa simumanyi nga bwotudde bwoti tesanyisa okulaba kalimu busobutulaawe amulaba bifaananyi wabula bifaananyi. Nalwadda agamba eby'abaana abakaayanirwa tebimikwatako n'asaba bataata babiri ne muwala we okubaliza ensonga zaabwe baleme kuzimuteekamu. Abaana basanye tebankwatako abaana ba Dokita ne Fazira tebankwatako ne bwe mbasanga nga bafudde emirambo giri 3 Lamuzaaka Waswa ne 2 nena n'enzika n'enkomawo tuwulyangako nti emmotoka yasse famire yonna kati abali mu matidde. Fatuma Waiso nyina wa Hassan ategeeza nga poliisi bwe yamujja ku bazzukulu be ne babatwala okubakebera endaga butonde era beewuunya lwaki Oliti abakaayanira. Mu mutima gwe amanyi ki amanyi ekituufu akimanyi bulungi. Fazira ye musango ate ye kusalawo tetwaliyo taata. Oliti kati yakubye musanju we mu mbuga ng'awakanya ebyava mu musaayi era omulamuzi Robert Mukanza owa kkooti enkulu emukono n'alagira baddemu bakebera endaga butonde ez'abaana abo. Oliti bw'atuukiriddwa aganye okuba ku kyayogera. Matthew Kakoza Rogers Prida wa Hassan naye ayogedde ku musango gwe bavunaana omuntu we. DNA test zonna zaakolebwa dda nga ziraga abaana ba Hassan naye agenda ggulawo emisango mu kkooti ez'enjawulo. Zino ensonga zaasookera Jinja ne tumuwangulirayo ne zigenda e Makinje ne tumukubirayo era tyalabikako kakati wuuno agolese emukono. Emmanuel Balikusa yakusakidde guno ku lwa Bukedde TV.